so nekintwalira eddakiika 10 okumaliriza ebyo byonna bye mbadde nnyina okukola naye mbalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mbeetondera nnyo olunaku lw'eggulo saasobodde kubaawo ate nga lunaku ne profesa yabadde taliiwo kwegamba ebibuuzo bingi era tubeetondera. Mbeetondera mwenna abatataganyiziddwa. Tekwabadde kwagala kwange naye bulemererwa okujja olunaku olw'eggulo. Mbalamusiza nnyo mwenna era mbasaamu ekitiibwa bamikwano. Okubulawo kwange oba okutuuka kwange leeti, it's not that I take you for granted, no, I respect you era njagala nnyo okujja ng'obudde bukyali. Mbasaamu nnyo ekitiibwa. In fact ng'oggyeko lwakuba nti ndi mu buwambe, ndi mu buddu, naye nga ebimu ku bintu ebisatu byensinga okuwa amakulu buli lukya kwe muli ng'oggyeko Katonda wange n'oggyako. So mbeeraliikirira nnyo era bwe mba sinnamanya kye ngenda kwogera gye muli, bwe mba sinnamanya kye ndeeta mu maaso gammwe, ekyamazima mba simanyi bwe nnyinza kikubuulira nti mbasaamu nnyo ekitiibwa bamikwano. Era tobeereyo n'ogamba nti oba mbamanyira oba siba respectinga. Mba respectinga nnyo bamikwano, naye wabaawo ebitukwata eno n'eno n'eno n'eno. Naye nebaza Mukama nti ampa ekisa okuwaguza nemmaliriza nga nzize oba oliawo mu kaseera ke mba nsobodde okugiramu, kuba nsooka ne nzigyawo bakama bange, then obudde bwonna bwe mbanyigiriza bambi nenzija. So saagala mukitwale mu ntwala ndala, naye awo bwe kityo bwe kiri. Era olaba abamu bannaffe abamu balemererwa n'askipping ebbanga nga taliiwo olw'ebyo ebiba bitwetoolodde naddala ffe abali mu nsi ezeewala. Wabaawo bambi ebitwetoola bye tutasobola kwogera nagamba bantu, naye mujja kuŋŋumikiriza we nnajjiranga nga nzija ka kiseera buseera kajja kumala katereere tudde mu nnomo nga bwe twali tulina okubeera. Neyanziza nnyo bwe mubanga munsonyiye. Bingi olwaliro z'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogwa January omwaka gwa 2024 tulina bingi bye tugenda okuba nga twogerako naddala mu secretariats ne mu politics n'ebirala mu kyawandiikibwa mu byandiikibwa by'olwaliro. Leero ngenda kwogera ku leadership, ngenda kwogera ku bukulembeze nga nkunga omulembe gwaffe gubeere nange nkutumidde nnyo mukwano Emmanuel, nkutumidde mukwano. Omulembe gwaffe twenyigire mu bukulembeze, twenyigire mu buweereza. Tugenda kwenyigira tutya mu buweereza oba mu bukulembeze? Kyengenda okuba nga njogerako olwaleero, kubanga ekintu ekitukuba mu politics wa Uganda ajjuddemu abaweereza oba abakulembeze abatatugasa, abakulembeze abatuulidde omulembe gwaffe. Kati buli eyeerowooza mu mulembe gwaffe nti osobola, beera muweereza w'abalala. Tolinda kukuyita, tolinda kukikugamba. Woowulira w'osobola okukola obulungi wenyigeewo oweereza. Bayibuli egamba, era tugenda kubanga tubisomako, tugenda kusoma mu kitabo kya Matayo essuula 23 olunya olw'11 paka ku lw'13 nga njogera ku bukulembeze. Essuula eno twagisomako yonna nga Yesu ayogera ku bannanfuusi. Ennaku zino tugenda tujjayo olunyiriri. So katulwaliro tujjeyo luno olw'11 paka ku lw'13. Matayo 23 11 paka ku lw'13 nga njogera ku leadership. Abaffe mwaba omulembe guno woowulira w'osinga okutegeera ennyo weerezaawo. Woowulira kubanga tubuutikiddwa omulembe ogubuutikiddwa omulembe gwaffe ne balowooza nti batuowuninga. Amanda, Matayo 23 11 paka nga Babula bw'akoze kati gwe obulako eno 23 yeyina osooka eno zino zisembe eno neyanziza bamikwano. Kakati woowulira w'osinga okutegeera ennyo w'oba okola, kubanga omulembe guno ogutukulembedde ogwo, omulembe ogwo ogw'aba Museveni n'ababafaanana, balina ekintu mu bwongo bwabwe
nti batu owuninga tuli be bannyini ffe era balowooza nti batuyinako patent ffe tetulina kwesalirawo nti ne bwe tuba ene waffe mu opposition ayongera okututuuzaako ebiyinja bye mu opposition tuleme okuvaayo kati ekitubonyabonyeza lwakuba twagenda ne twesamba leadership kati ffe tubonaabona lwakuba tetuli mu leadership buli sawa tubeera mu kukaaba mulaba gundi bwatukoze mulaba gundi bwatukoze mulaba gundi bwatukoze mulaba gundi bwatukoze mulaba bino bwe bitukoze bwe biti muveeyo buli omu wasinga okumanya wooba oweereza kasita mukama katonda akukkiriza bw'aba yakuwa obukugu obwo nga buli awo nga yakusimba awo tolinda muntu mulala kukusimbawo vaayo oweereze gwe yogera ne katonda wakuwa obusobozi bw'ekyo ky'osinga okumanya kubanga ffenna mukama yatuwa obusobozi nga bwanjawulo ennaku zino nebaza mukama olwa episodes zembadde nsomesa ezibadde eza Isirayiri debate zikyali nnyingi mu bokisi abantu bingi bye baategedde mu debate ezo mukama bwe yampa ekisa kya Bible awo ensinga okutegeera mukama bwe yampa ekisa kya security n'amagye biki ebyo mbitegeera nja baweereza n'abasuubiza ebyo byo tewali agenda kuyita mu nnamba yange n'agenda nakyo bakulimba bw'atwala omupiira tatwala kugulu bw'atwala omupiira tatwala kugulu twalina master yatusomesanga omupiira yatutendekanga omupiira yatugamba bw'ati omuntu tayita mu muntu omusajja bw'akusala gwe musigazi mu marking sebode bw'akusala na omupiira n'aguwere yo n'asigale tomukkiriza ate kwe positioninga gumuddiza ye mukwatire mu kifuba kyo one kubanga tagenda kuyitamu agende bw'akujjira n'akukuba cyenga bw'ati n'olaba ng'omupiira agututte ye musigaze okole obstruction y'omusigaze tewali kweyongerayo eri kati ne bali abeeri be bamanyi kubanga nze mu mupiira nsamba nnyo defense nasamba nnyo ennamba za defense 5 ne 4 ezo awo tumpitako ne baba bakuwaana oba 6 now kati nange ebyo byensinga okutegeera be nakwata muganda wange nsamba ya mupiira bw'atwala omupiira tasigaza kugulu kuba byensinga okumanya ennyo byebyo security maje poliisi mpita Bayibuli mpita ebisigadde oli waddembe obutampita naye ebyo nange byensinga okumanya era ye offer gye nawa Uganda mu kulwanira Uganda empya now buli omu olina obukugu bwe buli abamanyi Qur'ani muveeyo kubanga bamubajje batutuulidde balowooza be bannannyini busiraamu abamanyi Qur'ani muveeyo abamanyi ebyobuyimbi abamanyi okuyimba muveeyo buli omu kyasinga okumanya ab'ebyenfuna mujje buli muntu kati bwe tunakuŋŋaana tujja kubeera ne ba leaders abalungi abatuufu ab'omulembe guno so tugenda kusoma mu Matayo 23:11 paka 13 tugenda kusoma ne First Peter chapter 5 from verse 1 to verse 7 First Peter ali eri ng'ogenda kukubikkulirwa nga Bayibuli esemba yeri jjojja okusanga First Peter now Maureen Skinike yakutusako programu eno ne Premium Dental Clinic ojja basanga Makerere Kavule abagambe bajja kukolera ku buli kimu kyeweetaaga ku nsonga ezo now ngenze mu security alert bwe mala waliwo ebibaddewo bye twayogerako ebibaddewo then tugende tuyingire mu politics tugende ne mu kigambo kya Katonda olw'obudde kubanga nabwo bugenze Why things are much? Things are many. Okusooka byonna bannayuganda twababuulira no volume
wamma temuwulira volume kweri. Now twajja ne tubabuulira ku kintu ekiyitibwa akabano nga tukibuulira Uganda yonna. Ngenda kukomawo ennaku zino zonna, ngenda kukomawo ku kabano. Uganda yonna, si Buganda yokka. Olwaleero waliwo omwami omu, waliwo incident ebaddewo, abantu b'ezzombo ne bannoonya ne bambuulira ebintu ebyatuuse ezzombo. Kamala obbalaga ekifo ezzombo ate tugende ku kirala. Labayo ekiri ezzombo Abanyarwanda batandika mpolampola okugenda mu bitundu by'ezzombo. Abanyarwanda bwe bagenda ezzombo, waliwo omwami abadde omusomesa w'ekisomesa ky'ekitundu ekyo mu Bakatuliki, babadde bamuyita Alfred Pira. Alfred Pira. Omwami ono abadde abeera Zombo ng'abuulira mu kkanisa y'ezzombo, ekitundu bakiyita Panyamul. Omwami ono Abanyarwanda batandika mpolampola ne bagenda mu bitundu by'ezzombo, ne basenga mu bitundu by'ezzombo, ne batandika okugula amataka, ne batandika okubeera ab'amaanyi, ne batandika okuwola ssente, ne batandika okugula amataka n'okukola bizinensi ennene. Omwami ono abadde agezaako okubuulira abantu b'ezzombo, okubasomesa, okubabuulira. Abadde ali voko nnyo ng'agezaako okuprotectinga Uganda ne bannayuganda, okulaba nga Abanyarwanda tebagenda mu kitundu ekyo, ng'abasomesa obutabaguza ttaka n'okulwanirira, kuba abadde patriot nnyo. Omwami ono baamuwadde obutwa era aziikiddwa olunaku lw'olwaleero. Omwami ono abadde mulirwana wa ditaachi emu Museveni gye yataddeyo, yateekayo ditaachi nagye bagambako ebiseera ebyo. Eyo bagiyita Panyamol ditaachi, ebadde kumpi ng'eriraanye ono omwami, olw'okuba abadde alwana nnyo kubanga Abanyarwanda tebatwala kitundu ekyo. Omwami ono baamuwadde obutwa. Bwe baamuwadde obutwa n'afa, era Museveni gavumenti yaweerezaayo omuntu mu kuziika, era Abanyarwanda ne bakola ebyabwe. Olw'okuba babadde bamaze omutta, olaba Abanyarwanda ki kye bakoze? Okumulumirirwa ennyo nga omuntu ow'amaanyi ennyo mu kitundu. Olaba baleese buttenti, olumbe lwe ne lubeera lwa kitiibwa nnyo. Olulaba bino byenkulaga bya lwaleero. Olulaba olumbe lubadde lwa kitiibwa nnyo nga balaganga bwe bamukoze eki, bwe bamulumiddwa ennyo ng'eno Abanyarwanda bali mu kuserebuleetinga. Olukwe luyinza okuba nga olukwe lulimu Abanyarwanda, lubaddemu n'abantu, lubaddemu n'ab'amagye Abanyarwanda bali mu kaditaachi ke bayita Panyamol ditaachi aka Museveni. Era ab'amagye babaddeyo bangi nnyo mu kuziika, era basindise n'abantu okuva mu gavumenti okubuulirira abantu, kubanga byasaasaanye nti bamuwadde butwa. Bagezaako okukakkanya abantu. Eyo ye kkanisa gy'abadde asumba, eyo ye kkanisa gy'abadde akulira. Kati Abanyarwanda bwe bagendayo, olaba ekibadde mu kuziika kwe leero, abantu babadde bangi, buli kimu kibaddewo kuba abadde amaze okugenda. Abantu b'ekitundu olaba obulamu bwe balimu, ezo z'embeera z'abantu b'ezzombo. Bwe batyo. Kati waliwo Omunyarwanda amuddiridde eyayiseemu byonna. Olaba abantu b'ezzombo embeera gye balimu, disitulikiti yonna bw'etyo bw'eri.
bwe batyo yembera gye balimu zeze nyumba ze basulamu bananyini kitundu kati waliwo omunyarwanda amuddiridde yoyo oyo ye munyarwanda amuddiridde oyo ye munyarwanda yakagendayo mu kitundu ye naafuna omusimbi n'azimba eyo ennyumba gy'olaba eri buli wolaba ku bbaati liba lya munyarwanda buli wolaba ku bbaati liba lya munyarwanda kati bannansi bennyini be bano bwe twogera ku kabano waliwo jjo omuntu waliwo oba yabadde ayogera omuntu n'alyoka akola gu positi oguwanvu n'agamba mbwera oyo omwana ASP yazze emabega simanyi revolution bw'ayogera ku banyarwanda si buli munyarwanda yenna nti nno mubi naffe abanyarwanda tuwagira Nuupu temujja kulowooza nze soogeranga njogera ku banyarwanda abalina eno enkola eno bwe kiba kikuluma oli omu ku bo nakugamba nze ndi munyarwanda ate temujja kuntiisatiisa n'agagaboozi temujja kuntiisatiisa n'agagaboozi mbu bwe njogera ku banyarwanda simanyi mbu n'abanyarwanda simanyi mbu Museveni ye kimufudde mbu nno wakabi mbu akolagana n'amawanga gonna simanyi biki njogera ku banyarwanda bano abajja mu bitundu by'abannaabwe bo ne bafunirawo ssente bo ne babeera bammanerenda bo bazijjawa ababundabunda bazijjawa kati bwe tubyogerako nga mututeeka mu kawaayiro kali akawaayiro gwe mukateeka mu nze siriimu mukateeke mu batikyalumbuye abaganda mukateeke mu bayeekolera abaganda nze ndi munyarwanda nja kuba abanyarwanda temumanyira nakummanyira kubanga mulowooza buli muntu anaaboogerako nga mumuteeka mu obwo obukunizo mbu tribalism eyo teba tribalism nga nze ndi mu bagolola ettumba abanyarwanda mmwe njogera ku batuusa abalina abawulira nti basobola okusaanyawo Uganda tojja gamba nti olw'okuba gwe omu wagira enkyukakyuka tusirike bali bakole bino nkugambira abo abantu b'ezzombo abaana enzaalwa ab'ezzombo bali mu nnyumba za ssubi abanyarwanda abaakajja emyaka 5 emabega bali mu zibbangalo ziri ze baalagira bo ssente baazijjawa bo ssente baazijjawa mu zzombo bo bakola ki okubanga baafuna ssente ezo ab'ezzombo abazaaliddwayo abaziise bajjajja baabwe eyo basula mu ssubi bano ssente bazijjawa ekyo nkimaze mwalabye ekirala abanyarwanda abatandise okuva mu Northern Uganda batandise okukomawo ate okwokupayinga Uganda ebyo ndowooza mwabirabyeko tujja bigendamu olulala era Mwanga Kivumbi yaleese okukunga ba MP bonna ne ba leaders mu Buganda okwekunga okubaako ekintu kye bakola ku nsonga eyo era enanga yajjiddewo mangu mbu simanyi tebakkirizibwa kubanga wasobola obbaawo ekikyamu ekibakolebwako ng'ani akibakola mbuno mbu basooke basabe poliisi kubanga tebaagala mu Northern Uganda bagenza okugobayo abo abalaalo Northern Uganda yamaze kusaba poliisi abaganda mbabuulira mmwe mubeere entabiro y'okumalawo Uganda tejja kuggwaawo bwe munaatuula mwe munaggwaawo Uganda tejja kuggwaawo eyo nvuddeyo gwe genda olabe mu kitundu kyo lwaki buli mugagga alimu munyarwanda lwaki buli manerenda munyarwanda bo bazijjawo ababundabunda n'abamu bammanerenda tebamanyi Luganda sigamba nti baludde nnyo mu Uganda nga bagaba ssente nti ne bakola tebamanyi na Luganda bazze babundabunda bo ssente bazijjawa
Now waliwo olukwe lwa Museveni okubba bannayuganda nga akozesa ebintu bino wammanga. Ngenda kyogerako ne mu politics. Museveni agenda kujja agambe eggwanga nti nno Uganda eri mu kaseera akazibu ennyo mu byensimbi, abazungu tebagiwa ssente olw'okuba mbu His Excellency Kyagulanyi yayonoona gavumenti mu nsi z'abazungu, tebalina buyambi. Bajje babagambe mu maaso awo, batandise obiteesa, bajje babagambe Uganda terina ssente zigenda kukola ku kulonda. Muwulire bulungi, Uganda terina ssente zigenda kukola ku kulonda. Bwe bamala okukibagamba basizinge fire bate opposition nga ne bwetambula tebakyaginyegako. Bino byabadde mu meeting zaabwe nga tebakyaginyega. Opposition etambuze nnyo enjiri y'okulonda mutegeka biki kati mbu akaliro kakwate mu bantu. Bwe kamala okukwata mu bantu, Parliament etuule gambe tewali ssente za kulonda, bayise etteeka. Basabe bannayuganda, buli munnayuganda awezezza emyaka 18 naye nga tosoma, oba oli mulenzi oba oli musajja oba oli mukazi, asookerwako agenda kuwa $2,000. Tuddeyo mu musolo ogw'omutwe indirectly bwe tuba twagala okulonda. Kati olw'okuba bagenda kuleka opposition etambuze ennyo enjiri y'okugira, mbu abantu baddemu essuubi nti maybe akalulu kano kajja kukola amakulu, maybe Museveni anaavaako mu kalulu kano, mukkirize okuwaayo $2,000 nga n'ebintu bisigadde byalinnya. Asookerwako awa $2,000, omutendera oguddako gwa $4,000, tugende nga tulinnya paka ku $12,000 abagagga. Muwulidde bulungi? Kati nga bamala otukuŋŋaanyaamu omusimbi ng'etteeka limaze oyiyita, baddemu bamyumyule opposition bagigaana okuddamu ottambula. Ebirala ngenda bigendamu wali mu politics we bijja okugattira awo nsimbye wakati. Ekintu kya bugingo ekyamasasi kyabakwata entege n'amagulu. Muwulire ekiriwo. Waliwo olukwe bali mu kupanga abasajja 3. Abasajja bano bagenda bakwata. Abasajja bano bwe banaabakwata bagenda bakwata n'emmundu. Abasajja bakkirize nti nno bebalumba bugingo, bebatta Richard era bebakuba bugingo. Wabula amannya gaabwe tegatuuse, tegannabatuuka, naye tujja gabawa mu episodes ezinaddako. Wulira, abasajja bano bagenda kujja bagambe naye bugingo agenda kusooka kukyogera mu kkanisa ng'alinga awo obunnabbi nti Mukama alina kye yamugambye kubaamukuba amasasi. Kati kibeerewo ayogere, nze Katonda wange, nze era biki, nze Mukama yaŋŋambye era essaawa yonna, era bannange kigozi essaawa yonna. Mukama yaŋŋambye nti bugingo essaawa yonna. Embwa bagenda zikwata. Oluvannyuma abasajja babakwate, babalage public, abasajja baveeyo bakkirize nti bebalumba bebatta Richard era bebakuba bugingo amasasi. Naye byonna biwaanye amaaso ku lutimbe. Amaaso ku lutimbe yo mission aborted. Agenda kusooka kujja kubyeyogeza ku kituuti. Nze Katonda yaŋŋamba nga nzija. Nze Katonda yaŋŋamba nga nzija. Mission aborted. Era amannya gaabwe essaawa yonna tugenda gabaleetera. N'ekyo nkimaze.
Najja ne mbagamba ku bubbi obw'okuteega abantu mu makubo okubabba ne babambula. Mwabiwulidde bwe byatandise nti abasajja bateega mu kkubo, abasajja bateega mu kkubo amamotoka ne babba abantu ne babambula. Mwatandise obbiraba, mujjukira lwe nabibagamba. Nabagamba meeting eyatuula eyalimu obubbi obwo nga bateesa obubbi obwo n'obubbi obw'okulumba okumenya awaka nga bwe mwalabye bwe bakikoze simanye wakasujjulubinga. Mujjukira nga mbibagamba, mwabirabyeko. Mujjukira olunaku lwe najja n'empooninga ani Dax Vibes ne mugamba abasajja bagambye bagenda kukukola ekintu okulumya Kyagulanyi. Mujjukira nga mbyogera naye tikyalumbye ekintu ekyo yakyogera, naye vidiyo eyange embuze we twayogerera ekintu ekyo ne tumuwoninga ye ne Miki badibatinga ku ye ne Miki naye okusinga ne bagamba ono omuto gwasinga okwagala. Mujjukira nga mbibagamba jo ogumutoka simanyi gwa wamatuse wanga ava okuyimba ekiro ne gujja ne gukkuba, kiyinza okulabika nga normal accident naye it is not. Era vibes olina okwongera okwebereramu ennyo bakunoonya. Museveni ateekateeka okulangirira. Museveni Emmanuel alina byonna, Mama Kirego, Diana Atwine n'akabonda ako bateekateeka oba mu ggulire lya leero oba ery'ennaku 2 okuva kati bateekateeka okulangirira kolera mu Mbale, Lira, Kikuube, Soroti ne Kitigumu. Either mu mawulire ga leero oba ag'enkya oba mu nnaku zino, Mbale, Lira, Kikuube, Soroti, Kitigumu bateekateeka okulangirirayo kolera. Baagala kusaba buyambi okuva mu ggwanga lya Switzerland. Eyo nayo nvuddeyo. Nina ekintu kye mbadde ntunuulira. Mujjukira olunaku njagala kubuuza, Buganda administration ya Buganda tugirabira nnyo mu nkola za Katikkiro. Kubanga Katikkiro ye mutwe omukulu ogwa administration mu structure za Buganda. Katikkiro byakola abikola nga ye oba abikola ku lwa Buganda. Buganda administration gye mbuuza eri ku lw'abantu, eri ku lwaffe oba eri ku lw'abali abatunyigiriza? Kati tuteekwa okulaba ebintu mu ngeri entuufu, mu ngeri endala etali ya bulijjo. Buganda enyumirwa nnyo okulumwa kwaffe. Buganda erina kyefuna mu kubonaabona kwaffe. Buganda erina kyefuna okuva ewa Museveni okutunyigiriza kyevudde ebuza eddoboozi. Waliwo ekintu kiringa ekyokusaga naye kirina message. Waliwo lwe bakwata bi award simanyi oba byali Saidizi Germany eyo, simanyi byali luddawa. Ne banominatingamu Kenzo erinnya lye lwalina luvuuvuumu nti bamunominatinze. Oyo Omunyarwanda Mayiga yakeera ku makya n'asooka n'awandiika omukuku gw'ekintu. N'agamba era munnaye Munyarwanda munnange Kenzo. Ekyo yakirekayo naye nga kye yali ategeeza. Munnange weebale ne bw'otowangule kasita bakunominatinze.
okunominate nga kyokka kitegeeza oli muwanguzi oli wakabi nnyo mu ggwanga Uganda ne mu Africa tofaayo kubanga era kikumala bumazi olwo nga abaana bamukuba n'ayanguwa najja kubanga abaana bamubalwako bali ku ludda olunyigiriza Katikkiro yakeera okuwandiika eki era najja n'enkyogako ne mbagamba oyo omulaba nabagamba abantu bw'obeera serebu abantu bonna bakunoonyerezaako buli lw'ovaayo bw'oti gavumenti ekuyita n'ekubuulira origini yo ne bagamba ggwe bayita Kenzo ne bamubuulira origini ne bamubuulira abazadde be ne bamugamba toli omu ku bali oli omu ku ffe buli munyarwanda gundi Shiba bamuyita ne bamugamba ggwe oli waffe ne bamuwa omusimbi namukwaya wuu bonna abanyarwanda babayita ne babagamba gwe bwoti ne babawa ssente ne babateeka mu comfort zone ne batuvaamu ne mbagamba mayiga ali mu kubibiita munyarwanda munne Kenzo bye nali njogera nali mbimanyi kaakati His Excellency mu kulwanirira eggwanga Uganda lyonna n'abanga mu Africa yatukiikiridde Africa yonna mu Oscar Awards gundi ezo mu Africa bana abantu batandika ebintu bino mu 1926 byakabeerawo emirundi meka 96 ku mulundi ogwa 96 mu Africa tulina mu His Excellency Kyagulanyi yekka documentary eyo mu Africa yonna yakutta omumuli mayiga aliwa kiki Buganda kye yandibaddemu ne interest biri ebiyimba bya Sango ebitalina makulu basemyekoze abakolamu banange zengenda sirina biseera nze ngenda Katikkiro n'avaayo n'awandiika omukuku gw'ebbaluwa bannange ye gwasinga ku byombi kiki ekyamakulu Buganda kyeyina okusoosowaza Buganda muli balabe baffe mbuuza administration kiki Buganda kye yandiwandiikiddeko omukuku gw'ebbaluwa waliwo wano abamu najja nembuuza wano nembabuuza waliwo His Excellency lwe yagenda Busoga ku mbaga ng'agenza okukiika embuga ku mbaga ya Kyabazinga ne musituka ne mukola ngamba aliza togenda erange yo busoga eyo wa muhozi najja ne mbabuuza ekibuuzo Bwakabaka ki obutuwagira Bwakabaka ki obumuwagira mubumpe Bwakabaka ki obumuwagira Bwakabaka ki obuwagira enkyukakyuka kiki ekyalibadde ekyamakulu Obwakabaka okuvaayo okuwandiikako n'okuzzaamu amaanyi ebyo ebigundi bisemyekozo nsonga ki esinga okukwata ku muntu wa wansi nsonga ki ey'omuzinzi ku semyekozo ne documentary eno esitudde obukyafu Museveni bw'abadde ateeka wansi wa kapeti emyaka 40 Buganda bwe mutaweerwa tutandise obbazuula muli balabe bankyukakyuka naye mujja kuggwaawo Buganda esigalewo nze ndi Muganda ndi mujjwa mu Buganda Buganda bwe munaabeera n'enkwe mujjukira ebintu ebyaliwo mujjukira history wa 1960 wa Ben Kiwanuka Buganda again muleka mbabulire ani olunaku lumu nabagamba ensonga lwaki omulembe gwaffe guno Katonda bw'ali gusalira omusango guliba tegwina kyakwewolereza nti tulina Bayibuli etugayidinga mu buli kye tukola bw'olizikirira ensi bw'ekuwangulanga n'ozikirira wekka toyina kye weekwasa kubanga waliwo abaatusooka abaatambula ne babitulekera wano mu buwandiike nga bituyamba we baatereeza tutambule nga bwe baatambula we baakyama
tutereze kuba tusobola oterezaawo. Kati history ekyo nakyo kyatuyamba history wa Uganda nti ebintu ebyaliwo mu 6 okujjaawo 6 simanyi mmeka 7 byonna biri documented, tubimanyi tubisomye. Kati tetugenda kukkiriza Buganda kutuzaayo nga Beni Kiwanuka tuli mu politics yennyini eyaliwo mu bya Beni Kiwanuka. Buganda egeni muzeemu, banange muzeemu, aba Buganda muzeemu, banange mubagambe, Buganda ebizeemu, Buganda mubizeemu, ebintu ebyo mubizeemu, Buganda mugigambe, ebintu ebizeemu, mubizeemu. Buganda ebizeemu. Njagala mumbulire uwa Katikkiro we yandiwandiikidde omukuku gw'ekigundi n'aguteekayo Buganda neemanya. Basirise balinga abatakimanyiiko. Olwaleero nziza okwogera n'omulembe gwaffe. Awo tutuuseewo awo n'ewalala we twagala otuuka tusobola otuukawo without nga tebaliiko. Kubanga naawe era tutuuseewo nga tebaliiko. Ate tebalimba temugeza ne mwenyooma kubanga batuteeka nnyo mu kakunizo tubeerenga twenyooma nti tetusobola. Bwe tuba tutuusaawo kuba His Excellency atuuseyo lwa mulembe gwe gwakulembedde. Ekyo tebakikulimba. Bwe tubanga mu Africa yonna tusituse ne tutuuka ku ekyo kubanga bw'onookimulekera n'ababeera yekka ojja kuggwaamu amaanyi. Kyaffe ffenna ab'omulembe guno abaasituka. Ne twebaza n'ab'omulembe guno ogutuzaala oba ogw'abajjajja ogutuyambyeko okutugayidinga kubanga saagala tukitwale tuyina ani taata wa Bobby muzeeyi wuli wali ye yasala leerwe. Tulina omulembe ogutugayidinze ogw'abajjajjaffe abalimu amagezi abali emabega wa Kateni abatuyambako okukola ebyo. Naye temunyooma omulembe gwammwe ogukoze ekyo tusobola okutuuka ku byonna. Tetukkiriza mayiga okutuza mu politics wa nkaaga bye baakola Beni Kiwanuka temujja bitukola kubanga biwandiike tubiraba. Nebaza Mukama olw'ekyo kyendi. Nebaza Mukama eyantunda nga ndi Munnayuganda nga ndi nzenzeko Munnayuganda Omunyarwanda ate nzenzeko Omunyarwanda Omunnayuganda. Ogu Kabe Museveni si Munnayuganda, Kabe Kagame si Munnayuganda, nze Omunyarwanda ba Munyarwanda n'Omunnayuganda ba Munnayuganda. Nze ndi Munnayuganda, ndi Munnayuganda ate ndi Munyarwanda. Kati mwina mujja kumpulira kubanga ge mazima amatuufu agaliwo. Njagala mumbu lwaki Buganda tennaba kuvaayo ku mwana waayo ng'akoze ekintu ekifaanana bwe kityo. Ate nsobola okubuulira ku ekyo kyokka ne neesiba ku ekyo kyokka. Naye mayiga mu mugambe nti tumulaba ate kati ngendeddewo ne mu politics nno oba bye. Wulira Museveni biki byatukola. Omulembe gwaffe tegwenyoma kubanga naawo bwe twali tusituka baatugamba tetujja kusobola. Kasule Lumumba yayimirira Kyaddondo n'atugamba temuyingira mu bintu bino bannanga abazadde mugamba abaana bamwe bagenda batta. Bagenda bakuba amasasi babatte ne tubijjamu. Ne tubijjamu. Bibyo we bituuse nga tebatuyambyeko. Nababuuza ekibuuzo kwolonga musituse Kyagulanyi agenda atya Busoga ebyo ebintu bya muhoozi era kimanyi kakati era bigenzeemu ne mbagamba mumpe obwakabaka obutawagira Museveni mu bumpe. Olunaku lumu waliwo ekintu kye twatya okwogera. Olunaku lwakya ne nfuna security alert nga Museveni yavuze emmotoka ekiro n'agenda ewa Kabaka wa ebbanda kiro ssaawa zaalinga 6-7. Tugamba kintu ekyo tukyogere
ngamba naye da ne tutesa ne gunega ne wili kireke ne tukireka waite nakunga 3 n'abagereka nagenda mu State House ekifaananyi ne kifuluma Museveni n'amuteekayo era ndi musanyufu n'asisinkanya maama n'abagereka n'abiteeka ku Twitter ne ngamba Mukama singa nakyogera kiri ne nkisiikira nga tekijja kukola makulu mukukuta ekiro era mayiga oyo yaliko ye yamutwala ekiro simanyi bali bagenze teesa kuki era Museveni n'abyogera mbu simanyi tutuuse kukukanya ngenda kuteekamu ekkunje simanyi ekkunje eryenkana ki simanyi biki ennago era muwaddeko emmogolo mujjukira ebintu ebyo nga Museveni abiwandiika nti njogera nabamulembe guno ennago n'emmogolo wamma mmwe mubitegedde ne tusirika Buganda yali badde yamba ku bantu b'omulembe abaana basituse omulembe guno okwejjako ekiyinja ekituulidde Buganda ne mutulemesa okusindika ekiyinja ekitudde ku Buganda bwe munaatuula I repeat mujja kuggwawo ne famire zammwe naye Buganda tejja kuggwawo omusajja yayimba oluyimba n'agamba bw'ati akaalo ka Buganda kadda akaalo kaliko nannyiniko maama wulira akaalo ka Buganda engalo akaalo kaliko nannyiniko bakisimba aliwa akaalo ka Buganda akadda akaalo mujja kakongokako nammwe abeeyita bannyiniko mujja kakongokako kubanga era waliwo abakakongokako ko ne kasigalawo Buganda lwazi mwe mutuule mukkirize Museveni abamanyire ffe katulwane kye tulwana tukole kye tusobola tugenda kugguka oba oli awo nga ate abamukumwe mujja kusigalawo nga temwina kye mutugamba mbalabe bannange bwe mwesongola ogamba omanyi abaana baffe abaana bakikola ndabe bwe munaabikyusa ate njagala Mukama abawangaaze ndabe bwe munaabikyusa enkyanga eggulire lize eritaliiko kakwakulizo breaking news Museveni aweddewo kiki omwana mukute n'amufumita ekiti ennyuma agamba wulire gaali Libya mwembyaga ne mulowooza mbuno byakusaaga Libya gaafuluma nti omwana afumise Gaddafi ekiti ennyuma nikimugguka emitwetwe olunaku lumu kijja kufuluma nti breaking news nti bamukwatidde wali naye abaana bamuwaludde omwana asembyeyo mutabani wa Katongola afumise Museveni ekiti ennyuma ne kimufulume emiryango kati ate awo tulabe Buganda bwe mubikyusa tulabe bwe omanyi mwangu okukyuka tulabe bwe mubikyusa naye nange mayiga omulembe gwaffe muwulireyo kino ekintu kyembagamba temugeza ne mwenyooma kubanga nebye tukoze baali tebabisubira nti tusobola obituukako kati tuto tuli ku mutendera gwa nsi yonna omusajja omudikiteeta yajje wa Museveni n'amugamba Museveni bwe bamugezi vaako Africa ogyonoonyerwa nsonga egi Kyagulanyi atoonoonedde abaana n'ewaffe yonna oyo omwana yatuuka n'amugamba tuyambe waakiri tuyambe ffe abali eno abatannaba kugwibwamu bulungi abavubuka bonna mu Africa bazuukuse lwa mwana oyo vaako beebake n'abe waffe beebake nedda mmwe mulemereeko mmwe mubeereeko gye mukoma okubeerako gye tukoma okubeera abakaawo gye tukoma okubeera abakambwe gye tugenda okukoma okulemerako musaaga naye Buganda mbabuulira wamma njogera n'omulembe gwaffe temwenyooma ne kye mukoze kubanga ebyo byonna His Excellency naye teyandibituuseko senga siggwe senga simu ababeera mu comment section buli lunaku senga simu abambala t-shirt ez'enkyukakyuka senga simu abalemeddeko senga simu abakkiriza challenge zonna okusibibwa okubonyaabonyezebwa dduka jjo omwana yatunnyonnyodde engeri gye babadde bamukutte neyekweka mu kimuli embwa n'edduka ne badduka nga bagoba embwa ye n'ayingira byonna mwabirabye bali mu kunoonya abaana simanyi mbuna abasimbye ebitooke
mwe mutuusizeyo his excellence mwe abikola lwakuba mwe atuuseyo lwakuba mwe nababuuza bw'aba si mmwe lwaki si Katumba oyi lwaki si Mayambala kubanga Mayambala temwamuteerawo bibegabega byammwe lwaki si Jeno Tumukunde yali mu kalulu why not him kubanga twandibadde tugamba nti abikoze ku lw'okuba Jeno omuntu why not Jeno omuntu talina bibegabega byammwe owammwe atali musirikale atali genero yasobodde obikola kati temwenyoma nti temwina mulimu gwe mukoze tuyinza okubanga bwe twagala okutuuka tetunnatuukayo tusobola okubanga tetunnaba naye era tetutya era tetuggwamu maanyi kwebaza Mukama olw'ekyo kye tutuuseeko kubanga baatunyoma ffe tetulina genero tetulina simanyi baani tetulina simanyi Buganda tetulina Busoga nkugambye kabaka wa Busoga yajja n'agamba bannange Museveni nze sina kye mugambako yattataata nange nampeerera mu kiseera kyekimu omusinga najja n'agamba bannange neebaza gavumenti tugenda kukola ne gavumenti Mayiga najja n'agamba kale oyinza otya okuddira gavumenti embi n'ozikompeyalinga eya Museveni bamwogerako Museveni tebamwogerako mpayo bwakabaka obulinaffe bumpe nve ku intaneti naye era tubikoze nga bali naye era tubikoze kubanga tuli mu mulembe gwaffe donalabye olusajja nga Ssaabasajja Kabaka z'ababuuza ani yazimba ano munnange musajjawo Bizirimana munnange Bizirimana kati ate yoyo bw'omuvaako era emabega waliyo Bosco Kagulire kati ate bw'ovaayo eri waliyo simanyi ndya nabo Kabaka n'ababuuza ate musajja wange gundi oyo ye yansembyeyo eri ffe tuli wano be bali eri kale ate kino kiki mwawulirako ku First Muganda gwe bayita kintu genda olaba obufukunya bw'abakabaka abaakayita waawe Mmenga genda obulaba obufukunya nga Buganda esigalawo wamma omulembe gwaffe temwenyooma tujja kusobola okubikola mu byonna nga batunyooma nti biki bwe tuba tutuuse ku mutendero gw'ensi yonna nga ffe tuwangula ebirabo eby'ensi yonna era nga bwe twabitandika tujja biggusa Ulira mbagambye mwenyigire mu bukulembeze bwonna mu buli structure yonna mugiyingiremu gwe yingiramu kubanga Museveni akola bwati Museveni addira mu structure zaffe kubanga bo bawamba obuyinza n'atufugisa obuyinza n'atufugisa ebifo kati n'ewaffe ajja n'atuteekako ababeera nga abaffe ne batufugira mu structure twajja wano ne tubagamba waliwo by the way nyina ba admini bangi ku page kuba page yange buli olaba ASP Asiimwe wire ya byabufuzi nyina ba admini bangi ensonga yonna bweba yankyukakyuka eyita ku page yange okusinzira ku bantu betukolagana nabo mu nsonga eyo era kyovula abantu newankubadde ndi wano oyinza okulaba ebiri e Uganda nga ndi live nga page eri live so tulina ba adimi abawerako ku page bw'aba aleese ekintu nakiteekako nga bwakirabye agende emiti ya Naggaale ennaku zino ayina ekintu kye yatandise okukuba wulira era mmusaamu ekitiibwa kuba byonna tetusobola kubanga nga atikyalumbuyo yeka yabimanyi obanga nze mbimanyi oba nze mbigoberera no ekintu kinene nnyo buli omu alina kyalaba buli omu waaba akutte turespectingawo Museveni akwata kuba bo baazuula nti batufugise leadership batukwatire mu structures za leadership nti ojjukira His Excellency bwe yajja n'alonda ba coordinators bonna Museveni yabagula n'abamalawo juzi ne tugenda mu kakungunta akamyufu ka Nuupu akali ak'omunda nga tekali jeno ne babasunsula ne babateeka mu kakungunta ne bagira bate era olwamala Museveni najja era n'abatwala abamu ku bo n'abagula ennaku ezo tubadde n'ekizibu kya Mpuuga nga tubagamba bannange Empuuga nga Mpuuga atumenya
atumenyera mu leadership nga atusala speed nga yafuuse speed governor olw'okuba yakulira Buganda olw'okuba ye leader of opposition buli kintu kyonna nga emmotoka tugipikamu omuka ogenda okudda mu mupiira guli ogweri ng'ogwe nagugyemu omuka ne tubeera mu kupika bupisi bwe tuddeeno guno guweddemu ate nga Mpuuga yaliwo tugamba ye Mpuuga tasobola kujja mu olugendo nga tulemererwa okusimbula kuba tukyapika mmotoka. Twebaza Mukama His Excellency n'amuggyako. Kati Mpuuga byabadde akola mu leadership technically kati yatandise obikola physically. Yagambye kunga njigobye. Yagambye kunga njigobye wano sikkirizawo kintu ekyo kubanga baalya ssente z'omusajja nga bamusuubiza okukola. Luli abadde nkugambye baakakasa Museveni nti Mpuuga ateekwa okudda ku bwa leader of opposition. Ne bakakasa ne supiika bonna baagwawo ekigo nga babakubye ejje nga bamuggyeko bwe ne bagamba bannange ekisoboka kitya kubanga beetunuulira bonaga soono Mpuuga n'abakakasa n'abagamba nteekwa okuddako. Museveni n'amuwa ekkunje. Kati ekkunje lya Museveni yamugambye gendayo yiwawo omubiri kubanga takyasobola kukikola tekinikale. Kati yamugambye genda oyiwewo omubiri. Kati Mpuuga zebbe ya nnako giravuzi yaziggyeko. Giravuzi teziriiko kati akuba nnako njereere. Omanyi lwaki? Kati kambabulira we Uganda abantu abasinga okuba mu matigga ng'obulamu bwabwe buli mu matigga Mpuuga ne Bugingo. Baalya ssente z'omusajja kati bali ku mmase ya musajja kati Mpuuga bbiri ekkooti ya loopo okuva lwe yavuddeko alina bikola nga Mpuuga era bingi agenda bikola mujja kutya. Mpuuga agenda bakola ebintu byabadde akolera mu makooti agenda bikola nga yambadde pule nammwe mujja kwewuunya. Ne banne bonna be yaziwako buli gwe yagamba nti gundi bagenda kukola ebintu mugenda kutya bbeeya nnako kubanga Museveni abagamba mu mpe zange. Nkugambye Museveni yakwata Segirinya ne Sewanyana n'abasibanga tewaliwo nsonga okulaga bano nti muziridde naye mukimanye zange tebazirya kakati awo bagenda kwewaayo bagamba owange okusinga ovundira mu kkomera tukube nuupu ate mugenda balaba ssente ya Museveni tebagirya n'osigala nga weekwese. Lutalo yagirya n'agirya ne bamugamba Lutalo beerako ky'okola. Owange kola bwoti beerako ky'okola. Ye Museveni bw'atyo bw'akola. Kati abantu abali ku mmase ya Museveni ye Bugingo ne Mpuuga. Mpuuga ebyo byolaba byakola Mpuuga adduka kufa. Ebyo Bugingo byakola adduka kufa. Nakugamba Museveni takukozesa nga takuggyeko fayiro. Kati Bugingo Museveni wamugamba nti jjamu empale uyite mu tawuni Kampala bwerere. Museveni Bugingo ajjamu empale n'atambula bwerere bwati kubanga bw'atakikola Museveni amukuba essasi mu mutwe kubanga Bugingo alina kubeera mabega wa mitayimbwa ku bintu byonna ebibaddewo byonna ye suspect alina okuba munda. Kati Museveni bw'amugamba nti jjamu empale oyimirire ku kituuti Bugingo tabuuza agamba bugambi nti omwoyo mutukuvu aŋŋambye leero mbabuulirire mu suuti ya Adamu. Adamu ye nga yajambala ebbanga ffe tetujambalako awo ng'abazzaayo mu Bayibuli olubereberye omuntu yali weerere nga tamanyi kati era nange sikimanyi nti ndi weerere mmwe abakitunuulira mmwe boonoonefu jjajjaffe Adamu ene suuti gye yasooka okwambala n'alyoka abakuba ekigambo nammwe ne mukkiriza. Yagambye mukkirize nkyali musumba wammwe mukiwulidde kati bwe mba ne musumba wammwe mulete wano ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo. Bayibuli gamba amafuta g'ebimu eby'ekkumi tegakalira. Lwaki bimu bya kkumi? Lwaki bimu bya kkumi? Bw'obeera musumba waffe lwaki osooka kutujjukiza? Bannange musooke mujjukire nti ndi musumba wammwe yessebo akkiriza nti ndi musumba we wanika omukono nti nze temugijjaayo waggulu. Mulete ebimu eby'ekkumi n'ebiweebwayo n'omukono waggulu. Naye bannaye Bugingo mujja muwulira. Bugingo mujja muwulira temujja mutegeera mulimba. Kati Mpuuga ali mu kudduka kufa. Mpuuga ali mu kudduka kkomera. Mpuuga ebintu byamusobako. Ebintu byamusobako kubanga baalya essente z'omusajja kakati ayimirira n'agamba
kunga mbagobi nogoba kunga obadde ngoli kubanga luli abadde abikola nga adireyingisa musitulakita indirectly nga alina omusimbi ogwa leader of opposition alina obuyinza alina buli kimu alina eddoboozi kati eddoboozi lyamuvuddeko kati alina kuyiwawo mubiri guyiweewo n'omugenzi mayinja ekyo kyekyamutwala yamala okulya ku sente ze n'amugamba yiwawo omubiri bw'otuuka ng'emagomba obuuzanga ku mayinja ajja kukubuulira waliwo abagenzi ab'okulabirako bangi buuza ku mugenzi Bashiri Mbaziira naye simanyi lwaki bannayuganda tuganya okuyigira ku bafu waliwo abagenzi bangi nnyo ab'okubuuzaako tubayigireko kazi we Bashiri Mbaziira yali w'amaanyi ng'ensi emutya ali luddawa gwe mpuuga n'okuwa ekyekifo bayibuli egamba nti Yesu yazuukiza Laazaalo abantu ne bamusumulula ebigere n'abagamba tambula ogende mpuuga wali mulambo Nuupu n'ekuzuukiza abantu ne bakusumulula ebigere n'otambula ne baddamu ne bakwesigisa ekintu weewawo mpuuga yali takomawo mu Masaka abantu abaali tebadda mpuuga Segona ne Nambooze weewawo baali tebadda ne Muwanga Kivumbi oyo yali 50-50 ebyaddala nga si byakulimba mujjukira Segona abaana ba bodaboda lwe baamugoba ku siteegi ne bamugoba ne bamuyingiza emmotoka ne bamuddusa emisinde omusango gwa His Excellency ogw'Egundi Arua gwe gwamuzingulu abantu ne baddamu ne bamwesigisa constituency eyo nimbye beba abantu abaali tebagenda kudda onnale bonnamboze baali bamutaddeko omwana simanyi kagimu nga Namboze tayinza kuddaawo senga yasigalayo eri bebamu ku Balaazaalo abaazuukira mu mulembe gwaffe temuddamu kwenyooma Mukama atuwadde ekisa Mukama atuwadde obusobozi okubikola lwakuba bafuba nnyo okutulaga nti tetubisobola ne batwerabiza n'okulaba nti ffe tuli ku mutendera gw'ensi yonna generation eno mumanyi omusimbi Museveni gwateekamu international mumanyi kampani zaawa okutunda ekifaananyi kya Museveni ne gavumenti y'ebweru w'eggwanga mumanyi omusimbi gye gulaga gulina kampani eziri registered nga ziri international ayina babayita batya ba diplomats abakabi okimanyi nti Museveni ayina ensi ezimu nga baambasada ba Uganda bazungu nga abatudde mu embassy bazungu si baddugavu ng'owa Netherlands ambasada waayo muzungu naye ne tuba nga omulembe gwa penetratinga ne gusazaamu gundi iPod ate eva mu Netherlands otuyita bakusaaga newankubadde wakyaliwo ebitulemye naye ate tetugezaako kunyooma bye tutuuseeko kubanga omusimbi Museveni gwataddemu ffe tutuuseyo nga tewaliwo yadde n'ekikumi kye tutaddemu kubanga senga yali muntu nga akwata bintu ebyo agenda avuganye eyo nga yeggolo ye omanyi omusimbi gwe yandibadde ataddemu omanyi kye kitegeeza naye olw'okuba tulina Katonda buli kye tukola kitutwala ku nsonga endala buli kye tukola nze nkola vidiyo emu ne njogera ku UPDF ne mmaliriza nga nfunye aba UPDF abataka wansi wa 10 buli lunaku gwe manya buli lwe njogera ku UPDF nfuna bamayinja ba senior officers wakiri mu bantu 10 ng'omukaaga ba senior officers ate baba kweregebe nnina bano abawansi bano abo boto bala ne bw'ŋŋamba nti mbakuletera ennamboole neetaaga nnamboole 3 nzijjuza okakase buli lwe tukola ekintu kitutuusa ku kintu ekirala lwakuba bafuba nnyo okulaba nga batuvunza tuleme okumanya amaanyi gaffe n'obusobozi bwaffe n'ebiwundu bye tubataddeko kati twenyigire mu leadership
tulekerawo okukaaba maama senga si leader of opposition senga si minister gundi senga si nabbanja senga si Katikkiro saidi yaffe tuteekwa okufunayo omuntu abeera ku mutendera gwa Katikkiro buli Museveni wayina omuntu tuteekewo amaakingawo tuteekwa okufuna omuntu omuganda omukuukuutivu ali ku saidi yaffe abeera awo nga ye amaakinga Katikkiro bwe kiba kisana kufuna nyinza okwogera ekigambo wano ate nyinza okwogera ekigambo wano mmwe mwenna ne mudduka bwe kibanga ekizibu kya Nnaabagereka tusobola okufuna Nnaabagereka ne tumuteekawo awo nga ye akolanga Nnaabagereka eno ewaffe Ssaabasajja Kabaka genda gwofune kati mbigamba abataaliwo mmwe abaana abato yali ayina Nnaabagereka ow'eggwe yali ayina Abaganda ne bamugamba oyo si ye waffe olina okufuna owaffe ne bamufunira owaabwe naffe omulembe gwaffe guyinza okumufunira owaagwo bo nga bamufunira owaabwe naffe tusobola omufunira owaffe bw'aba kyekizibu kyonna tusobola okukifunira solution omuzungu agamba each problem has its own solution mama Ebeni ye yakiŋŋamba mama Ebeni tannimba nze mama Ebeni annimba bakulimba each problem has its own solution buli kizibu ekituliko tusobola kifunira solution tutule butuuzi ku mmeeza tubuuze ani kizibu nti gundi tumufunire Museveni bwe yabeera ekizibu twamufunira Bobi Wine gundi aliwa ekizibu kiri solved gwe mbulirani Nabbanja ye problem Mpuuga yatugamba Nabbanja nemeseza ntumujjawo netuleta Ssenyonyi is the solution to the problem gena mu maaso ani omulala gwe yogera nze nkuwe solution ya buli kintu bwe kiranga Buganda kyekizibu can't we find a solution in Buganda wireva ku luzungu wile wamava ku luzungu muganda wange ojja kuswala tetusobola kufuna solution mu bizibu ebyo ebitu kati tusoka tubuuza ani kizibu Winyiddolo bwe yali yeewaana okubeera owakabi His Excellency yagamba no abantu mwe solution ya Winyiddolo yaddayo tumanyira Winyiddolo Poliisi twagisinza okunoonyereza omusango gwa Bujingo edda baatulimbanga kati Bujingo kasa yeesigama ati akatebe ng'omuntu amugamba Pastor weesigamye bbwa sola ate no libadde linnuma kulwakuba munnange ffe tuli bavandimwe tetulumwa naye libadde linnuma Pastor weerabidde nawe teweesigama kamera ziizo yatugambye ekiwundu kiri eno ayambala ebisaati eno wansi kati biri bwe biti mbute bimukosa naye nga waggulu ate weesigama batugambye sasi lyamuyuza wano bwe chui ne lijja ne lisala wano ate ebisaati birengejja wansi eno waggulu yeesigama mumulowooza tuli basiru buli kintu tukiinako solution kati ebitubuzizaako solution can't we find the solution somewhere nkugambye bw'aba Nnaabagereka tufune Nnaabagereka bw'aba Katikkiro tufune Katikkiro bwe luba lukiiko tulonde olukiiko lwa Buganda tulonde abataka tukwate Gaddafi tumuteeke mu Buganda eyaffe Gaddafi abeere mutaka wayiza abeere mutaka inza abataka mbayina geto speaker tumuwa abeere mutaka mu Buganda akike mu lukiiko lwa Buganda olwaffe buli kintu tukiteekeko paralelo mulabe akamanyiro ka Museveni tekamuggwa kakati yagambye bannayuganda muninde nkuŋŋaanye bwino I'm going to expose Kyagulanyi ninze bwe bagenda okuexposing government ina police ina amagye ina mundu ina amakomera you are going to expose each problem has its own solution itumame Ebeni yakiŋŋamba tayinza kunnimba tewaliyo kizibu kyoyitamu kitaliko solution gwe kimpe gwe mpaye ekintu ate ne solution ebeerawo kumpi nkugambye bwe banga olukiiko lwa Buganda lwonna lwalya tuleete olukiiko lwa Buganda tulonde tugende twambale bulungi amakanzu tugende tukiike embuga ffe twagala genda wa Ssaabasajja Kabaka tumugambe saba wekitiibwa Ssaabasajja Kabaka Buganda eri abatuula wali tubajjeemu egundi obwesigwa bano be bataka ono ye mutaka w'egindi ono w'ebuwama ono mutaka w'egindi bonna tubalonde tubateekewo tuba mwanjulire ffe tukolegane naabo
bwe twakolagana ne His Excellency Kyagulanyi kintu mukiwulira oba temukiwulira byayagala byabakola byayagala byeyekolera nga bwe twamusitula ne tumuteeka waggulu w'amateeka yekka yali waggulu wa constitution kya Museveni yekka yali waggulu w'eki constitution oyo His Excellency alina obuyinza obukwate mundu n'atambula nayo mu Kampala gwe mukwateko tugambe nti tabadde na mundu weewawo tebasobola gimugjaku tebasobola gikwata kubanga tetusobola kukkiriza nti yabadde ne mundu ne bwe tuba tumulabye obadde ki why is a solution to the problem kangende ne mu kigambo kya Katonda yengo obudde bugenze nabo omulembe gwaffe teguddamu kwenyooma ifefe nyini Mukama Bible gamba ffe bagenda okukozesa okujjawo ebyo bwe kibanga Katikkiro kyekizibu tutuule tulonde Katikkiro anti Kabaka yamugoba n'aganirawo si bwe batugamba nange waliwo yekingamba nti munnange yamugobye yaganiddewo ne mubuuza yalonzaani bw'aba yamugoba n'aganirawo ffe atubuulire yalondaani bw'aba talina gwe yalonda ffe tumuggyemu obwesige tumutwalire erinnya tumugambe ssebo ow'ekitiibwa osiime okkirize omuntu waffe ono yaba abeera Katikkiro owaffe wuuno ono ye Katikkiro waffe tutandike ng'okukiika embuga ewuwe tugende ngesangayo fujjo tukiikenga tusasuleyo certificate za Buganda tuteekeyo oba ali ludda oba talina ofiisi ffe tugende tukiikeyo owulire embuutu bwe zivuga mu Buganda otegeera abantu gwe abaakoowa akasajja Abanyarwanda batutwalako amataka mu Buganda Land Board tulonde Buganda Land Board endala eyaffe ngeri paralero webale Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo tukweza olunaku lwa leero Mukama ekitibwa n'ekitendo tubikuddiza Mukama tuze wana kawungezi ka leero twagala okusoma okuyiga okuva gy'oli ekigambo kyo Mukama kiganye kibe kiramu kibale ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo mu linnya lya Yesu ate nange oluvannyuma lw'okubuulira abalala nange nneme okuba atasaanira mu Kristo Yesu omwana Katonda ayinza yatusabye amiina nga sinagenda mu kigambo bane njagala kubeebaza nyina mwebali nnyo byonna bama mikwano okumbererawo ng'omuntu ne mu birala byonna nkyebaliza Mukama leero waliwo omuntu oyampereza ebintu nga byali bya birthday naye bituuse leero bwe biti nembikutika tositukawo mukwano Mukama akumpera omukisa webali nnyo webalire ddala Mukama Katonda omungi w'ekisa akunjagalire akole bulungi Mukama bakole bulungi Mukama abaddizeewo amiina now leero nzize kwogera ku leadership ngenda kusooka mu kyawandiikibwa kya Matayo kuba obudde bugenze Matayo 23:11 katusooke mu Matayo 23:11 awo we tuba tusooka oluvannyuma ngende ne mu Peetero Matayo 23:11 naye mummwe abasinga obukulu anaabanga muweereza wammwe. 12 na buli aneegulumizanga anakkakkanyizibwanga na buli anekkakkanyanga anaagulumizibwanga. 13 naye ziribasanga mmwe abawandiisi Abafalisaayo bannanfuusi kubanga muggalira obwakabaka obw'omu ggulu mu maaso g'abantu kubanga mmwe temuyingira n'abo ababa bayingira temubaganya kuyingira. owulidde Bayibuli bwegambye omuntu yenna omukulu mu mmwe ayagala asooka aweereza abalala abeere omukulu mu mmwe omukulu mu mmwe abeere muweereza w'abalala kyekiri kye ntandise nga mbagamba bw'owulira nga waliwo awantu awatagenze bulungi ng'osobolawo gwe weereza abantu gwe wenyige waawo oweereza abantu beera muweereza oluvannyuma ojja kuba mukulu tosooka kwekuza nze mbasinga okusoma
era twagala abantu twatereza ebyobufuzi ebirimu simanya abantu abakola no gwe vaayo oweereza abantu bw'omala okuweereza abantu bajja kufuula omukulu kati ekizibu ky'abalidda be tulina e Uganda basooka kubeera bakulu ne baagala okubeera abaweereza bayibuli egambye sooka oweereze kino kyenkungu omulembe gwaffe gwonna mubeere baweereza buli kyosobola okuweerezaamu wenyige ewooweereze n'omutima gwo gwonna ne mu mazima n'obwenkanya kituufu mu leadership mubaamu challenges mukama ajja kuwa engeri y'okubivuunuka mukama ajja kuwa engeri sigamba nti nno kakeeka kokka nkugambye abasajja bayimirira ne bagamba yesu yasomesa n'akola ebintu abantu ne bagamba sekulindeko ono omusajja aliko emizimu ono abantu ne bagamba nti yesu aliko emizimu obadde ki yakola ebintu ne bagamba agoba emizimu ne bagamba oyo aliko emizimu ebyo jja biyitamu naye mukama ajja kukuyisaamu bw'oba oyagala okubeera omukulu sooka oweereze mwenyige mu buweereza muweereze abantu bajja kufuula omukulu naye tulina omulembe ogusooka okuba ogw'abakulu oluvannyuma ne balyoka baagala okuweereza nga bamaze otukakasa nti bo be bakulu bo be basoma bo be bamanyi bo be bayivu bwe batabaawo tekitambula kyenva mbagamba asobola okuba katikkiro vaayo naye nombuyo ono tosobola kuba katikkiro wa Buganda tumuje ku social media naye bannaye lumbi twala katikkiro ng'ali Uganda tikyalumbi abadde asobola obbeerawo netugamba ffe lumbuye ye katikkiro waffe olyoka otuwulirira embaga owulire tukiike ng'embuga ewalumbuye tutwale nga amakula agatwale wa Ssaabasajja Kabaka owulire embuutu bwe zivuga ggwe Kabaka abuuze Mayiga bulijjo amakula ogali kagambo galira mu kkubo gano nga gatuuka buli lunaku nga lumbuye aggulawo ssaawa 12 aggalawo ssaawa 6 tukyakiika mbuga Kabaka ategeere enjagala gye tumwagala n'enjagala gye twagala Buganda Kabaka alyoka abuuze Mayiga bino ebintu bulijjo bibulirawa lwaki toleeta amakula gange wano tukikozese fujjo ng'abamu tusulawo busuzi agenda okuggulawo nga ffe tuliwo kati awe walumbuye nawo wafuuka Kananirandi tewakalira balyoke bategeere engeri okwagala kwe tulina eri Buganda nga tukedde bwakatikkiro lumbuye nayinza awo mba sikyavaawo awo nze mba nkola mu ofiisi ya Katikkiro ate muba muŋŋambako awo nze mba nkola mu ofiisi ya Profesa Katikkiro tusobola okukikola tufune abantu buli kintu ng'okisobola beera muweereza ffe obukulu tujja bukuwa tosooka kwewa bukulu tosooka kwewa bukulu sooka otukulembere ffe tukuwe ekintu naye omulembe guno wulira bayibuli bwegambye naye lwaki muggalirayo obwakabaka nkugambye Yesu yasomesa ku bwakabaka obwakatonda naye obwakabaka bakatonda bulabikira ku bwakabaka buno obw'oku nsi waayi Katonda ye kabaka w'abakabaka abeera kabaka w'abakabaka kubanga waliwo bakabaka bwe muba musobola okuggalirayo obwakabaka obw'eggulu musobola waliwo abaggaliddeyo obwakabaka buno obw'oku nsi nga temunnaggalirayo buli musooka buno kubanga oyita mu buno ogenda mu buli obadde ki bayibuli egambye waliwo abaggalirayo obwakabaka nga Mayiga ayimiridde mu luggi lwa Bulange tafuluma n'abafuluma abaganye naye ate n'abayingira abaganye naye bannange Yesu yali musajja bino ebigambo bya Yesu nti omusajja ayimiridde mu Bulange bw'ati bamuliika abaggalidde ebweru tabakkiriza yingira naye waliwo n'abali munda baamubuuza Mayiga watutte abatake wa Museveni n'akatono okakasa tewabatwala tewakimanya nze nali mu Amerika bannange omukazi yamubuuza Mayiga wagenda
n'akatono ayimiridde mu mulyango gwa Bulange abayingira abaganye n'abafuluma abaganye. Yesu yabuuza, bwe mutaategeera bino eby'oku nsi munaategeera mutya eby'omu ggulu? Nga n'eby'oku nsi bye mbagamba temubitegeera. Abayingira ne mwenfuula nnyo ab'omwoyo eby'eggulu ng'ebya Bulange biganye. Obwakabaka obwa Katonda bwe yabawa obw'oku nsi obubavunaanyizibwako obwammwe. Akasajja kayimiridde mu mulyango kagenda ne kafunza omwango ke kagujjaamu kokka n'obusuuti kayimiriddemu kajjuddemu. Abayingira temuyingira n'abafuluma temufuluma. Mbu obwakabaka bw'eggulu bwo bwa Buganda bwateredde. Katonda ekimufuula kabaka kuba waliwo bakabaka ne kimufuula kabaka w'abakabaka. Abo bwe baggwawo Katonda olwo y'abafuuse kabaka kitegeeza amayinja gonna gaba gagudde. Abo bwe baggwawo bwe munaabamalawo bwe mutyo nga bwe baamalawo ab'e Rwanda Kijeri gyali Majambere ow'e Rwanda gyali bakabaka bonna bwe banaggwawo bwe batyo kitegeeza Katonda ajja kusigala nga kabaka nga takyali kabaka w'abakabaka. Kati amayinja ge muliko ge muzannyirako kubanga abeera kabaka w'abakabaka. Eyagezaako kikola Kambunna Kibeere yali Gaddafi bamufumita ekiti ennyuma kweyita kabaka w'abakabaka. Yayita bakabaka bonna mu nsi n'abayita e Libya n'abagamba buli omu ebizibu byo bibalirira obiteekaawo bonna n'abawa cheeke n'abagamba nze kabaka w'abakabaka mwenna have solved the problem. Bamufumita ekiti ennyuma obeera otya kabaka w'abakabaka? Katonda nkugambye yabatuuza bonna bamuswati simanyi baani bonna n'abayita e Libya n'abagamba buli omu yogera kyoyagala. Gwe ng'olina ebizibu bitono genda oyongereko cheeke eyo giyuza genda wandika endala. Gaddafi bwe yamala obbawa n'agamba naawe amuza king of kings muganda wange king of kings n'akiwulira kye yamukola. Lwaki muggalirayo obwakabaka? Bayibuli yeebuuza temuyingira ate temufuluma kuba mu mulyango waliwo akasajja akayimiriddewo. Buganda tutuule tulonde Katikkiro. Nze ndeese Lumbuye naye nga Lumbuye twamuwadde obwa Katikkiro Museveni asoma mukwatako mbuuza bubuuza gwe tikya Lumbuye togeza nodde Uganda sooka olindeko. Naye wamma nga twalonze ne tugamba ne tumunona ku kisaawe nga tuleeta Katikkiro ayinza omutujjako. Kale tulonde omulala tikya Lumbuye yo tumuleke. Uganda awo twali muntu ayinza beera Katikkiro. Kikulu tekisooka kubeerawo mbu Katikkiro wa Buganda ya Asiimwe. Nyiragenda nkyuse erinnya nange envuganye oba byebyo nzije nange mbawo okusaba kwange nga nkyusizza amannya ngeri Asiimwe teririiko njagala nakulya ejjako by the way. Buli abonyaabonye eggwanga Asiimwe bravo. Simanyi Asiimwe bikoze bitya. Waliwo omusajja Osse yakuba abantu amasasi awuwa awekyengera nsangi era nga bamuyita Asiimwe simanyi Asiimwe biki. Masaaba wa Mukuuka. Masaaba ajja kuba Katikkiro w'Omukuuka niye yeekolera bannange. Tetukyanoonya Katikkiro wamma yeekolera okiggadde. Yeekolera akiridde n'ekyo nakyo bannange. Aputopu avaawa abasajja bwe bali abasobola abatuweereza. Katugende mu First Peter. Wano owulidde leadership. Omukulu mummwe asooka abeere muweereza w'abalala then oluvannyuma ebisigadde ajja bisanga eyo. Katusome First Peter chapter 5 owulira ate yo bwegamba. Essula ey'okutaano. Kale mbuulirira abakadde abali mu mmwe nze mukadde munnammwe era omutegeeze
omuweereza w'ebibonobono bya Kristo era agabanira awamu ekitiibwa ekigenda okubikkulibwa mulundenga ekisibo kya Katonda ekiri mu mmwe nga mukirabirira si lw'amaanyi naye lwakwagala nga Katonda bw'ayagala so si lwakwegomba amagoba mu bukuusa. Muwulira mmwe mukadde munnammwe Peetero bwe yabagamba mmwe abakadde. Mwenze Peetero mukadde munnammwe mbagamba mulabirire ekisibo kino nga si kukirabirira kwegomba amagoba ag'obukuusa. Banaye mujjukire nze musumba wammwe kale wanika omukolo bwe mbaze musumba oleete kimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo. Obusumba lwaki bukoma ku kimu kya kkumi? Lwaki mulowoozesa abantu nti obusumba butandikirawo ne bukomaawo ku kimu eky'ekkumi n'ekiweebwayo? Lwaki Bayibuli egambye mukikole nga temwenoonyeza magoba ag'obukuusa. Ekintu kyenkakasa Mukama bw'akuyita, Katonda bw'akusimba mu buweereza oba bw'oweereza mu mazima n'obwenkanya, weewaawo Mukama aketalinga for each and everything ebikwetoolodde. Mukama akulabirira. Yesu yagamba ani yabagambako nti nabayita mu mpeererereze bwereere? Lwakuba Museveni yawuukuula abantu abo baawuukuuka nga bw'olaba Museveni bwe yawuukuuka balya tebakkuta. Beebikka ne basigala nga bawulira empewo. Balya ne bawulira ng'enjala ebaluma ne bawuukuuka ne bongera okuyiiya kino okuyiiya kiri n'abisiiga abasumba. Ne munoonya amagoba ag'obukuusa. Kati puleesha yakubyewo ekintu. Puleesha ku puleesha. Puleesha yaleese bwino simumanyi naye bw'omutunuulira ennyindo eno efaanagana n'eno ono omuntu afaanagana ono nti ate bino byagundi abasumba baawuukuuka bakola. Mujjukira bwe nabagamba nti ssente z'abagenda ze bavunaana bagenda Mukakiweeweesi ye yazifulumya eggwanga ye yazitwala mu ggwanga lya Amerika. Sabagamba nti n'abasumba babbi. Bumanerendingi gundi obuli mu Kampala obusinga bwonna bwa bugingo. Eyo bizinensi ya bugingo. Buli wolaba kamanerendingi bonna bakuŋŋaanira wa bugingo gwo balaba kusaba buli sawa baba bajjudde bati baba baleese ripooti kuzzaayo kashi. Baleese bino bazeeyo bino baleese bino bazeeyo bino. Bugingo yayina bumanerendingi bwonna obuli mu Kampala omwo. Almost mu Uganda yakulira ekintu ekyo. Kati ate mbuje kakandi Amerika yonna yagiguze yagimazeewo. Sagala bikkiriza kuba sibimanyi naye ate pressure yaleese ekintu nga bw'okitunira kirimu ekintu. Bannange kambabuulira ekintu kimu tusobola naffe obyekolera. Bayibuli egambye mmwe bakadde mwenze mukadde munnammwe nze mbagamba wulira ebintu mukadde munnammwe bye yabagamba mmwe basajja mmwe ne bakazi mmwe. Bayibuli egambye mulabirire ekisibo kya Kristo naye lwa mwoyo so singa abeefuula abaami b'ebyo bye mwateresebwa naye nga mubeeranga byakulabirako eri ekisibo. Temwefuula nti mmwe mutu owuninga. Temwefuula nti we mutali tufa. Lwaki mwefuula nti Uganda bwe mutabaawo Uganda eggwawo? Bayibuli egamba temwefuula kubeera bannannyini b'ebyo bye mwateresebwa. Nobeera mu kanisa gwasinza gwatendereza gwabuulira gwakola ki gwakola bwe bakuba amasasi Pentagon eyimirire. Kyogamba abantu abalala Pentagon kyogamba olwaleero bw'ofa kananira ndi basimbawo bijanjaalo oba bazimbawo kirabu. Lwaki mwefuula bannannyini b'ebyo ebyabateresa? Bayibuli egambye mubirabirire bulabirizi. Olaba ne Yesu yalabirira n'agenda. Yakola ogugwe n'agenda gwani alowooza nti byonna nti tuli bammwe. Simanyi mmwe mwatugema, simanyi mmwe mwakola biki, simanyi mmwe mwalwanyisa kwani, simanyi mmwe mwalwanira Uganda. Gwe mwali temunnabaawo Uganda teyabaawo. Kyamugamba mwali temunnajja mu kubuulira njiri mu Uganda temwabuulirwamu njiri. Nze nkulira abalokole, nze nkulira bafu, simanyi nze nkulira baani, nze nkulira abasiraamu. Kyogamba obusiraamu bwatandikira ku ggwe. Kyogamba Buganda yatandikira ku ggwe. Gwosoose okubeera katikkiro. Gwosoose okubeera opposition leader. Gwosoose okubeera omukulu w'ekyo. Omulembe gwa Museveni gukulaga nti buli atudde mu kintu bw'atabaawo kiggwaawo. Bw'atabaawo kifa. Bayibuli egambye wamma mmwe mukole bwe muti omukulu mummwe sooka kuweereza banno.
soka kuweereza banno omukulu mummwe bannayuganda tusobola okwekolera ebintu bino oba tutya bayibuli egambye mulekerawo okutu owuninga okwefuula nti mmwe bannannyini b'ebyo. Leadership mukama akuwa buwikisa noweereza novaawo. Buli mulembe guba mugeze okusinga oguyise. Kyova olaba ebyakabi bijja buzi. Ebyakabi bijja buzi. Waliwo omulembe ogwabangawo ng'omuntu bw'agula kaseti olw'omukaaga lw'akatale k'ebuwama olugigula ateeka mu teepu ajja mu kkubo lyonna olwaleero nkubuuliridde mukyala kandida va kugima kusukkiridde olwo ataddemu amanda ajja kuba yonna ensi yonna nemanya bannange bannaye musajja yaguze omuziki gambye ajja ekkubo lyonna ng'olwo wakabi olwaleero genda obiteekemu ogende ng'ogira olabe oba eriyo anaatunulayo. Niwajja omulembe gwa siddi kati ukyaliwo ateekamu siddi abaana balina obuntu bwe buti semanye bummemole semanye n'akola bwati n'ateekamu nga akazindalo kenkana bwe kati nikaloka kafumbukula omuziki n'ogamba bannaye amabaati tegafuluma ku nnyumba n'omubuuza omuziki guvaawa akantu kalinga akacupa kantu bwe kati n'ogamba bannange omuziki guvaawa ng'alina akantu bwe kati kalinga kyaja gwe muziki. Why omulembe guno omugezi osinga guli ogwabali abaaluli kati omulembe gw'aba Museveni gutuulidde amagezi g'abantu ab'omulembe guno y'ensonga lwaki mu Uganda tetulinaayo kipya. Batu owuninga bawulira batulinako obuvunaanyizibwa bwe batabaawo tufwa nga tewalina kye bakoze. Era omusumba omukulu bw'alirabisibwa muliweebwa engule ey'ekitiibwa etewotoka. Bwe mutyo abavubuka mugonderenga abakadde era mwenna mwesibenga obuwombeefu okuweerazagananga mwekka na mwekka kubanga Katonda aziyiza ab'amalala naye abawombeefu abawa ekisa. Owulidde kati bwe batukulembeza kirimbu abavubuka mugonderenga abakulu naye yo omukulu gwe bagambye okugondera yo wamuwulidde bamugambye weereza ogende weereza ng'oweereza lwa Kristo weereza ng'omanyi si gwe nannyini kintu wabula bo bagamba tuweereze tugondere omukulembeze atutta omukulembeze gwe batugambye okugondera yoyo kati ekyo tebakukkiriza kidisikasinga bakugamba kino bayibuli egamba nti muwulirire abakulu bayibuli egamba muwulire abakulu bano abakulu abaweereza nga banoonya amagoba ag'obukuusa bayibuli tekugambangako kubagondera. Kyova olaba mugende mwesomere bayibuli ate mukama bawe n'omukisa oba byebyo mukama bongere n'omukisa. Eyo enjiri tujja gitandikirawo enkya kuba njiwulire esigaddeyo ate obudde tebujja kunsobozesa gimalayo. Omukulu gwe batugambye okugondera y'omuwulidde nga ye aliwo kuweereza agende naye bano baliwo kutufuga. Bano bawulira balinga abaatuzaala basinga nnyo ne kukutuzaala bawulira oba baatubajja mu bajjiro nga bw'onoobeera n'akatebeko nga wakabajja n'okalaba nga kakufuukidde kya n'okateeka mu kyoto n'okwokya. Bawulira kye baagala kye batukola gye baagala gye batuzza. Kati Museveni ateekateeka kuteekawo kolera ataliiwo. Oyo bayibuli tekugambangako kumugondera wabula bakuleetera simanyi John Singa bannanga omulembe guno bayibuli egamba abavubuka mugondera simanyi abakulu bo be batugambye okugondera bo wabawulidde bo wabategedde lwaki osoma kino kiri n'okireka. Wamma Mukama Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo tukwebaziza olw'olunaku lw'olwaleero. Mukama ayogera n'abantu bano. Mukama tugenda kulonda Katikkiro waffe, tugenda kulonda n'Abagereko waffe, buli muntu yenna ayimiridde mu kkubo lyaffe tugenda kumulonderako omuntu. Ate olaba tulondera ku Museveni ayina tanka. Museveni ayina ne military. Ne tumulonderako omuntu naye n'akola military ayina aba traffic. Wali osanzeeko traffic ku Kavule. Kasitakwata nga osi traffic abatagulula gwegenda bwoti gweyimirira gweyitawo bwoti. Wali osanzeeko traffic ku Kavule. Tuyina osi traffic. Alabika ku olwo lwokka ate n'abula. Tubisobola. Mukama tugenda okulonda omuntu.
Mukama tugenda kwerondera Saabalabirizi Kazimba Mugalu tumugobe. Tugenda kulonda bishopu. Ai Allah, tugenda kulonda mufuti. Yani mufuti awaje. Tugenda londa mufuti. Mukama buli kintu tugenda kukironderako omuntu. Anti Saulo ali wali ayasama, tugenda funa Daudi. Buli Saulo ayasamye, buli Saulo yekwese, buli Saulo adduse, tufunewo Daudi ayimiridde mu linnya lya Yesu. Each problem has its own solution. Mukama nsabidde batabani bo ne bawalabo, nsabidde abantu bano Mukama buli omu akufune nga bwakwetaaga. Mukama Bible gamba nti mu biseera by'oluvannyuma ogenda kufuka omwoyo wo. Yoweri 2. Mu biseera by'oluvannyuma ngenda kufuka omwoyo wange kwabo bonna abalina omubiri abavubuka. Bible egamba abo be bagenda okikola. Bible gamba nti abakadde bajja kuloota ebirooto. Mugende mwebake, Museveni mugende mwebake. Mutubuulire bye muloose kuba ffe tujja okubanga ffe tusobola obbivuunula. Bible bwegamba abakadde bajja kuloota. Bible nti abavubuka bajja kukola ebyobwannaggwano mu linnya lya Yesu. Olaba mwebakanga mutudde mu palamenti, mwebakanga mutambula, mwebakira mu nkiiko. Mbu Museveni agenze erasha, agenze okukiikirira Uganda, bagenda omutulaga nga yeebase. Bible egamba abavubuka abakadde mujja kwebaka mu linnya lya Yesu. Ate Mukama tulungamye. Naye buli Daudi aliwo situka. Tewali ya Daudi bamuyambako kumugwa mmere nti genda otwalire bano ebisigadde yabyekolera. Buli woolaba awali ekintu wenyigeewo Daudi yenyigawo. Successful era n'akikola. Mukama ajja kukuwa amaanyi n'obuvumu obukikola. Mu linnya lya Yesu abalwadde mbasabidde, abanyigirizibwa, abali obubi, buli omu Mukama omufune nga bw'omwetaaga mu Kristo Yesu omwana Katonda ayinza bye natusabye. Amiina. Mukama Katonda omulungi w'ekisa abampeera omukisa. Tusinkane enkya enjiri ya leadership eyo esigaddeyo. Mukama bw'aba yagadde tujja jjiza olunaku olulala tubeere nga tugimalayo n'ebyawandiika ebirala byonna ebyetaagisa Mukama nga bw'anaatusobozesa. Ali ogamba nti ayi Mukama olunaku olwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiza n'omutima gwange nenjatwa n'akamwa kange nti ndokose. Sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oliwandiike mu kitabo ky'obulamu mu Kristo Yesu omwana Katonda ayinza bye natusabye. Amiina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa kimu kw'Omwoyo Omutukuvu tusaba bibeere naffe ffenna n'era abooluganda bonna bireme okutuvaako emirembe ekitaggwaawo. Amiina. Katonda omulungi ow'ekisa abampeera omukisa nsigadde nze Asiimwe Wile Bible and Politics. Tusinkane enkya Mukama bw'anaaba yagadde. I sign out. Mweraba.